Ere, akadomola ka literature, aka fortune gold, nako kajirako meals 10, eza fortune buto. Songa. Boy, na ejirako ka sacket ka fortune buto. I am members, guys, but not guys mwe namwe. Good morning, good morning. Haji wa mwe tuyingide oneka kalamu. Wolokoso live. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Safu kidewa. Ani gwe bakutena ani. Ani akumenya ukani. Yonamu wolokoso. Wolokoso, wolokoso, wolokoso. Wolokoso, wolokoso, wolokoso. Any taxi. Mama for Radio Simba empologoma enunje edeme nkubuzako yona josinzira okuna mpozingate otumbudde lubogola embera elietya obulamu obusanzo otya mwenna batufollowinga ku mikutu ejenjawulo tubagamba nti kati tubaniriza mwe bali kubera mpozikete muyingira mu nsi ensuubize ensi y'essanyu radio ejjudde amasanyu amerere abali ku Facebook live tubaniriza Gertrude ndi wako oli oyingiddewo ate mpozi n'abalala ne tugamba osobola okubeera ng'otufunira ku www.radiosimba.ug oba mpozi osobola ogenda ku Store nobera mpozi ngo downloading app ya Radio Simba nobera ngate okikuba live nyo ate oba sikyekyo genda ku YouTube channel sawe no kati teka mwe kigambo nti Bokati TV ojja kubera otekamu ekigambo nti Radio Simba TV ojja kuba mpozi ngate otufuna bulungi nnyo otekamu ekigambo nti Uganda byogere ojja kubeera mpozi ngate otufuna bulungi nnyo kale tutandise esaawa eno nga bw'omanyi tutandika bulungi nnyo nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati ate mba nkitandikirawo ate omunywanyi kakalamu ajja kubanga negattako gye bujja dakika sekendi just 30 sekendi yes kale bagayi muliwa wolokoso Bamameni mwana budemu obuli sexe muko kale mumpe ku salamu kubanga obulola bwabagwa mudda Assalamu alaikum Haji wafe omubwati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bahajati bange mwenna mbagala nnyo kinkanyi tulutandikirawo exactly kuchinyusi wenyini sijja kubeera mpozi nga mbalwisayo ate tugenda kubeera nga tutandikira ddala wano wenyini ziza bafana kale ziza bafana mpozi jaga wiki sibiri mpozi n'omusobyo gye buvudde ebikwatagana ku COVID-19 bwacho nagende Tanzania nakonkona endongo eri bayitabo kunale wabula bwe yali akava ku stage bwati akomawo bwati polisi ye ne mubaka pa ne mugamba munange twagana okunyomola eno Joseph Tanzania eri ovuddeyo bwe batyo bamugomba mu obwala ne bamutwala mu karantini okumala ennaku 10 ennaku 10 bwe zaweddeeko bwe batu ne bagamba nti emisango teginnagwa bino gwa bijanjalo bwatu ne bamuyingiza akadukulu wali eri ekyotera bwe batu ne bamuvuga ate ne bamujja ekyotera ne bamuteeka wali eri mpozi ekakumiro bwatyo mpozi amanye ekalisizo bwatyo ne babakayo nnaku ng'ali ne banne era bwe batyo bino byonna ebyabaddewo omwami ono ziza bafana abinyumyanga lutabaalo luli ennyini olwaba 7 Pologoma yedembe ndi wano kulikayo kunyola konna awo kati Katonda walaga akomyewo mu kibuga akalinnya muganda wange kama byonna bikolebwa tunyumizeeko bwe kyali abawolokoso kutegeere abawolokoso era jasti okumakogwawo olw'ensonga nti atuolokosabamanyi kituufu kyekino ekituufu kya senga omanya embeera eri mu Uganda kubedawo kubanga n'enjala naye okutta abantu olw'ensonga y'ebigenda mu maaso so fenna tufunyewo akalimu kugenda saidi lwe Tanzania okuba sho temwayingira Tanzania temwayingirira ddala twayingira ne tukuba shosho neggwe yali amanyi njegasawange mu kitundu kati tujibana tukuna hotel tupowe bwe twagenda mu hotel tusimbule esawa nga tatutye Kampala kati batujja mu hotel abagire ne batujja mu hotel ne batukola ki
ku side ya polisi ya Uganda ne batukwasa polisi ya Uganda ne batukwasa neteka mu karantini ennaku 14 nezaweddeko ate biso n'agamba tuwa certificate of resident no tetulina covid then nebatukwasa polisi ntugulako omusango twasose gutegeera naye batugalidde twasooka ne batugamba ne tugutegeera nti twajeemera ekiragiro kya pulezidenti ekyobutafuluma magwango naye ng'ate eri gye twagenda okukola eri abantu tebambala masiki oyambala masiki musango okubira ddala ku booda oyambala masiki kwata nga bakulanga gwakubuzaabuza abantu eryaddala mwalaali kola research egambye gwe kyekugamba wali kumpi nnyo ku nsala era osobola okurisachinga naye ife gye twagenda okukola era kyeyali amaanyi tugikuba naye ne bateeka mu karantini twavudde tetuli balwadde bafana kati nnyo kakusala ekirimu ababooda beene ewaffe Uganda n'ababooda b'e Tanzania bakkiriza kimu ti oyambala masiki obeera obuzaabuza abantu kati ekyo okutandika mu booda tulina okwambala masiki tetukikiriza nti ekirwadde gyekiri wano woova ogyambala kofa ntukirwadde era olabira pulezidenti waffe abadde bameetinze ne Magufuli pulezidenti wabalabyeko egundi ya Magufuli saidi yonna pulezidenti bamukirungi bakolaki bagamba ono kyali kiki okusinziira mpozi abantu babadde beebuuza nga bagamba promota kimpozi oyo yatutte Bafana abeere ng'akuba endongo. Bafana ategeezezza nti promota yamutwala ate nno wawano Uganda wabula endongo eno yali yakukubibwa mpozi mu kibuga Mbarara naye ebipulaani n'ekyukamu olwa COVID-19 ne bagamba tusonge Tanzania. Omufunira mu kaseera kano kennyini era promota weeri oba abaana bawameno mu Uganda nga bategeka eri kati kakati kakati bwe yatusasula sente sho twalina giyimba saidi za Mbarara sho n'agikyusa n'agamba kati eno ewaffe tewali covid e Tanzania ebyaffe byonoonese Uganda so n'atugamba ne tuteesegana ne tumugamba n'atwongeramu ku sente ne tulaba nga tuyitawo ne tugenda twabadde Tanzania wakitegerako nti waliwo bayimbi banna abaali bagendayo ko bifo of course era mbu babadde bagendayo era nabitegereyo babadde bagendangayo jasobola kuba nti nze ndowooza eyataddewo edabiseeyo kubanga biro byonna byapeninga naye nga wali abantu ababeera e Uganda bakolera saidi ze Tanzania basala busazi booda kakati ekitegeeza bunga tebabakwata kubanga kitegeeza baba omuntu yenna waba ali Uganda newoba nga miti emu gyosala okuyingira bboda ekitegeeza oba tolina kukola kikufuluma naye wali abantu bafuluma ekitegeera abantu batono abambala zimasiki kugamba nti ogamba nti okuba n'amabanja amangi nakyo enoonye ku ssente so embeera bwetyo nejja netugwako so okumanya etteeka lya pulezidenti tusaba kisonyiwo etteeka okugimanya naye pulezidenti alina okimanya nti tuli bannayuganda ate bannayuganda ab'omugaso era nga munnange bwe tuba nga pulezidenti akiwulidde mbu Bafana afudde enjala musoboakajjaggambo embuuka nga musiru nnyo afa atya enjala so kati nti ne tugenda tweyirire nga omanyi amagi naye nekigwa bweki naye tuli balamu twakomyewo babasibye abantu bameka munda mwabaddemu bameka mukomera munda mu ruumu bakusibidde ng'omuntu wa bulijjo batusibidde mukomera mwenyini mu siteero nga bakutwala batya ng'omuntu wa bulijjo banga Bafana waffe gwe tumanyi alinako ekitiibwa tetumanyi of course tuyingira mukomera obukozi ekomera ligatta buli muntu kubaani bwebateeka mu siteero muba kyekimu just nti n'abantu abalimu bababeera bakutwala ng'omuntu waabwe nti nno omuntu waffe era twavuddeyo nga binyo bituyamye okutereeza ng'ekomera mwe tuli era nga tusaba poliisi erongose amakomera okusinziira ku zidde Bafana eyayita Katonda wa Raga agamba nti ennaku eri mu kkomera eyoza lumonde era agamba nti tamanyi kikiri kiyeri eri ddala mutuufu ye University of Understanding yayigiddeyo empisa naye agamba nti ate embeera eriyo mbi nnyo naddala ekikwatagana n'obukyafu genda okutereera bw'obadde wazza omusango sasole naye makomera gaffe ogana g'Uganda ovaayo bw'oba tobadidde ekirwadde kulama ovaayo ate olaluse bulalusi kubanga obukyafu bungi okitegeera ate nga makomera gabaako abagakulira obukyafu bungi abantu bayisibwa bubi okitegeera abantu balya bubiso kati embeera bwetyo ne tugiyitamu era nga bomanyi nti amakomera gage era ebyo byonna wabiyiseemu nga Bafana esebo byonna wabiyiseemu buli kimu twakiyiseemu era twagezaako okuleka nga tuli tutadde okuka wayigini esoboka
tuleka nga tuguzeeguze ku bintu ebirongoosa nga mukulaga ekifaananyi nga tujja kusobola okusasa tujje tukole charity tuteereze abantu tuwalage ekifaananyi tubalage lupiseero gwolina okubeera kuba abagitwa mulimu ofiisi z'abantu bakulu baba bakitiibwa ba osi baani naye tebasobola natandika nkwate nga osi nkwate 13 ngule brush ekuuta bo baagala babeere mu kivundu ekyekometi nebuli abali abantu nabo balinga basibe bennyini era omukulu gwe bwekiragiro kirifu abasajja ababalingira basibe bennyini embeera gwe bwe tulina abasajja abantu abakulu mu ofisi mwe bakolera nga ziwunya bwe zityo ekikola kikosa mangu olabira ddala nti ekiri mu ggwanga bwebanga ekitongole kya polisi ekiba tekisobola kulongoosa amakomera nga tekikola ssente empya n'enkadde kale kikulabimukwetaasaza kyobola tulina emboozi nyingi ey'okunyumiza abantu baffe nti naddala omuntu wa wansi yeetaaga nnyo okufiibwako nnyo tebamufaako sikiwa nti omukulembeze w'eggwanga pulezidenti waffe sikiwa nti akimanyi nti waliwo abantu bangi abasula enjala sikiwa nti akimanyi era nabaana abantu abatukwata bo baba bakola era basasula omusaala ffe tuba tetugenda sasula ekyo omukulembeze alina okimanya nti ffe twatula emyezi gina munana tetukola bano abatukwata abasirikale bo baba bali mu kukola bali ku duty. Okusinzira ku mbeera eriwo era n'ekitongole ekya Ministry of Health kyateekawo etteeka ne ligamba oyo yenna abeera avudde bweru oba e Bulaaya alina okwesasulira karantiini na buli kimu. Bw'atyo Zizza Bafana agamba nti ayonoonye ssente nnyingi nnyo naye yennyini z'atamanyi muwendo mu karantiini mu butuufu ng'alinga eyakolerera karantiini. Mu karantiini kubanga hoteli gwegisasulira eddagala gwoba ozesasulira eddagala tewafunyeyoko ku buyambi kuva eno mu bayimbi banno kubanga obuyambi gwali gw'amaanyi nnyo ogwatambula. Of course era nebaza abayimbi abalungi ab'e Uganda bakulibwamu mukulu Mr. Ssemakula n'omukulu Paroti mu UMA mu ekyo ekibiina kya UMA okubeera nga beekolamu omulimu bayimbi bannange era ne babaako kye bategeeza era twakisiima. Amiina. Mu kaseera kano okuva leero n'emyezi katugeze giganye nga emyezi 3 mu maaso nga tekinaba kutereera abayimbi temuzze ku stage wofuna so oddayo Tanzania. Sinza butaddayo kubanga okufuluma kyakigoboko ndi ofuluma nodda ne bakuteeka mu karantiini. Osazeewo gende nga weekolere okomewo mu karantiini. Gwe bakasoba muyingidde mu kusakulya n'okufuluma bw'okomawo okuyingira eggwanga sikoseka bagibaddemu n'abantu bangi ababadde bafeebula era bangi babakwatawo nga tasobola kumalako ssente kubanga otyagogeza abamba bakwata badduka nga tagamba kati ngenda kufuna nokwata tesiti z'eddagala zonna ziba za ssente. Osegera tesiti wobiremaleko 14 ng'okoze tesiti nga 4 oba 3 ate buli tesiti eggwera nga mu 25 kati so kitegeeza nti ogateeko zino ssente kati ovaayo kijja kyenvumirira era oba kyensaba era ffe kyuseemu emanye nti ffe muganda nge tuli bannayuganda abakulu baffe tubawo ekitiibwa baatukulembera mukama wabe ebitiibwa naye balowooze ku muntu bamanye nti omuntu omuteeka mu karantiini ennaku 14 ssente z'aba spendinga bwe kizuulibwa nga talina bulwadde lwaki baba tebazimuddiza kubanga tuba tubagenda kunoonya ssente muganda nge bamanye nti obwavu bundi bakitufe kyebaagala yessaala yaabwe ye pulaani. Kati wasasabiza ssente nga mmeka byonna okwaliza oba bwe baze bazenze nge ng'omuntu omulala twali abantu 7 abamu bafunanga ebifo ebyowansi abamu basipeniza miliyoni 2 emitwalo nga 3 miliyoni 2 okitegeera bwe bityo so lwaffe twasipeninga ssente nnyingi. obadde weetaaga minisita oba minisita badbaddies balina kimanya nti ffe wano tugenze tuyimbye ennyimba ez'ebirwadde bino bicuba process tuyimbye ku bintu ebyenjawulo obuyambi bonna bonna ffe tuyimba nteeka mutima gwaffe tuyimba naye ate ffe tunyigirizibwa nnyo bulaadi. Okusinzira Bafana nga bw'omuwulidde ayagala akasente ate si bamuddizeeyo oluvannyuma lw'okubeera nti ye yakebereddwa nga talina kalwadde kano ka COVID-19 wabula okusinzira mpozi kwate omukungu ayogerera ekitongole ky'ebyobulamu ng'amanyiddwa nga ayina byonna Emmanuel agamba konka ayina okusasula ampa tezijja kudda. waliwo abayimbi baali bakwatidde nga basala ensalo z'e Tanzania Zizza Bafana ne babasiba ne bagenda mu karantiini bamalako ennaku zaabwe 14 ne babakebera nga tebalina covid. Baakubye essimu ne bagamba nti baba nga baasangibwa nga tebalina covid akasente kaabwe ke baateekamu mu karantiini okwerabirira konna konna Ministry of Health eyina engeri gyesobola okuba ate ng'ebaddiza akasente ako. Kiri ya karantiini buli omu azeegwera alina ogyesasulira. Nga Ministry tekisasulira abantu karantiini aba bafunyeewo besasulira. Anti kati ye mukama wange kyagamba mbu engeri gy'ataasangiddwa na bulwadde singa adde yasangiddwa nabo kibadde okugenda naye mbu teyasangiddwa nabo agamba buli omu oba nga wakoma oba olina obulwadde oba tolina omanyi buli omu alina okubeera mu karantiini ennaku 14. So ezo 14 buli muntu alina okukola ki azeesasulire.
Chenda musamba kasirisa satu fema mafa radio simbe mpologoma enonje edeme nkongero kubuzaako kale endongo nga bwekyali nti kati abantu bagiyiya buyiya nga n'obwavu bubatandisa okuluma ennyennyenya abayimbi batandisa okuteekako ku pulaani B babatyo twazuddele mwana mulenzi ate omungwe twaguddeko nga naye y'omu ku bagende Tanzania ne bakonkona endongo eri makunale wamma neewooma ono ng'amanyiddwa nga Henry Mwanje owangenda naawe agamba endongo ewomere Tanzania kuboji kubanga gowe kaya mbadde masiki abala tebambadde buli omu ali ali mu kutendereza nga wakozesa obukugu okuli okuva mu ggwanga eryali ganayolekire Tanzania obakuba sho nodda nga teryakukutte tewali kakodyo konna mwana yasikana nayambeereza mbubeereza nogibalangula nagenda nebatabula okugirako kukuaajakiwenyise naye bali bakukutte kitegeeza naye tebakutte naye kafuna okukirizibwa tiisibwa kana akamala shobwe oba teri alina masiki nomala oyambala masiki bakuba fayini ya mitwalo ebiri eyeddala ebyeri nosanga ne masiki yange tali sigijjako nze wajijjako ate nga bakulaba ng'olina masiki agwesita ate nze ndi muyimbi era bakimanya bumanya nti oyo muyimbi anatoka Uganda ate Uganda COVID gyali era bagamba mukolera sente entono sente ziba ntono naye jakutugendo lwe luwanvu ate n'omusajja naye akukubira akugamba bw'aba akukubira takugamba nti akutwala Tanzania akulaga kitonotono ate mu kusooka enyota gyoba naye omanyi kiba n'enyota ya siteegi nze bankubira n'enyota ya performance oba kitegeera nkuwulira kakati enyota gyoba nayo sooka n'otabirowoozaako byonna byonna nti oba ne COVID gyali koko ogenda obakube byonna tebikuba mu bwongo otandikubiraka nti kumbe sizoni ya COVID ng'otandisa olugendo nga wakkiriza ddala n'akasente wakalya okusinzira ku Henry Mwanje owangenda naawe agamba nti Tanzania okubeera ng'olina masiki kikuweesa fayini gwe nga gwe munnansi waayo eya sente gwe kennyini njagala ozeewulirire eza Tanzania kifo kinene nnyo kituuza abantu nga 12,000 otunulako oti nga teri alina masiki ate sijja kulima nze nzeke alina masiki mpozi ne DJ wange waliyo ddi pereza omwezi ogumu n'ekitundu naye nasooka nenetekako mu kalantiini awo eri okufanako okutuula nnya ng'ate mu kalantiini gye babeerera n'abakazi mu kalantiini yali tennaba kati bapromota baamuno mu Uganda bapromota beeri oba abaana basanyusa osengula ebivulu okuva naye kati gende tubitegekere Tanzania baana bannayuganda ani gavumenti yatugala tutuuse emirimu tutuuse we tukolera ono ye wolokoso mu weekend taxi wiiki eno yennyini mpozi ate ola tubadde tusuubira akasente akaabe ategeka ebivulu byabwe okubeera mpozi nga kajja olw'ensonga ng'ennaku z'omwezi 18 we baali bagambe nti lwe kavaayo akasente naye akasente munnayo kube tugenza okunoonyerezaako nga tekannatonnyaya ku akawunta kofe katufune ku munywanyi wono Tone Sempijja atubuulire lwaki sente zaaluddeyo oli ku layini omukulu tubuulire twagala otandikira awo wennyini onnyonnyole lwaki akasente tekazze lwaki kaluddeyo abaana bali bubi nange sente teziremerangayo naye obuzibu buli mu kintu kimu kyokka bannaffe abaagala okubba betwatula ne tuteesa ne tukkiriziganya gavumenti eno ewagira bwegassi ewagira bantu abali awamu abakola omulimu gwabwe ogwawamu y'ensonga lwaki ensonga ttaano selezizinaddeyo ekisooka musuna masosiesaniki nze sitwale ne batuli mu asnek kubanga nze jenosali musale gwekola ng'omuyambi we ayagala bwegassi ekyokubiri omudidi gwali mungi gwe baabala ku fayiro nga tweganyiza kusasula sente ezo ebivuluke mu buwumbi n'obuwumbi ebitabangawo ekyokusatu waliyo abantu bangi abaali basigalira nga tosobola kugenda nti katugabe sente basigale nate nga balwana nga bayomba ddala nga baali bategesa okwetoloola eggwanga ekyokuna fenna twakikkiriza nti fayiro zirimu ebituli bingi nnyo mulimu abooluganda abakola ab'emikwano mulimu sente empitirivu ennyo ensonga ey'okutaano nga nsonga kati yali nkulu nnyo yakuteekawo olukiiko olw'abantu abamanye ekivulu ky'ekasese amanye eky'embaale amanye ekyekkololo amanye n'ekyekigangazi mu kiveera abanga ebyo byonna byonna abantu ffenna tubimanyi bwe twagala olukiiko ne tulutuulamu nga lulimu pepekuulu lulimu kusaasira lulimu luba lulimu keti lulimu abitetisi lulimu Juma Ereni
Tone Sempija ne Mama Ghetto mukyala Kochaman nga tukkiriziganyiza ne Thaddeus Katumba yaliko nga tukkiriziganyiza tuteekeko emikono ekiwandiiko kigende wa Jenosale tuweeko kopi minisita Natwala Kiyigi tuweeko kopi ne Jeno Kayanja nga twagamba abaatwala fayiro tebalina bukugu bano abantu abakola omulimu gwabwe ogwawamu batudde okumala ennakunya ne bakola fayino kopi tusaba musasule bano bonna kugamba ow'embaala afune omutono n'omunene bonna bafune nga tekuligamba nti ono byana bano baana bano baasirwa nnyo bano baasirwa Katonda abantu bonna nga baasirwa ate era nga tulina okubajjukira nti pulezidenti Museveni tumubanja wabula tulina kwetereeza n'atuwa naye tunagenda ng'ababanja mu twekalakase nga bwe nawulidde bapanga bagende beekalakasize wajjeno Kayanja bagende beekalakasize Kapeeka mulina okukwata livu mulina okutereera abawulira rediyo Simba taagala mugambe Tone Sempija nti alemesa ssente naye twetereze tubaka association mwetubeera buli muntu afune ssente z'omutono n'omunene omwavu n'omugagga yensonga lwaki fe abampuna ekitugamba tugenda kulemeraku era abantu abaffe abatuufu tumaze okutereeza tugenda kunoonya Jenosali Musale tumulako obwekasi bwe bubeera tulaze abantu bapyateteese era tumusabe abawe ssente bangi abali obubi bwe batwalira amayumba abatali mu malala bwe bali abamalala ab'emiliyoni 6,5,7,9 babirenga beetereeza ebana abaffe bakabwera bafiwe njagala miliyoni 3 miliyoni 4 miliyoni 25 miliyoni 15 nga ddala bali bakoze ebituufu ebyaliyo mubeere bagumu Tone Sempija n'abagamba ekigenda kuzikiza ate neegatiddwako Ghetto President Bujamani adviser era neegatiddwako ne Mama Ghetto so bapromota mbawamya ntono nnyo yokuwamba bungi tekikendezaako muzifuna ddi era mugenda zifuna mutya ate ezabadde zoogerwako nti zivaayo ng'ennaku z'omwezi 18 ezo sente bazze bazirandika batandika okuzigoba ennaku z'omwezi nga 4 ogwokutaano n'okutuusa kati bakyagoba sente ezo nkweze zibalemesa mu buyaaye mululu buli muntu kweyabanga mugezi buli muntu kwefuna ntiye yategera bala tibategeera nze ne basirikirira bwenti naye abamanyi obulungi ku sente ze nago bwe zakyalenga ebigambo bye nayogera nga sikitiira bwe bandabye nga nzize mu kintu kino bakkiriza bulungi Tone Sempija mununuzi waffe bammemba banfuneti bonna beeterezeza owa fayiro ow'emiliyoni 6 yagisaze esigaza 25 basatu ow'emiliyoni 10 yasaze ali mu 7 kakati twagala byatyayi naye bali basale ane bano basaze nsaba Mukama Katonda abankuumire n'abasajja wangale Tone Sempija ono ye wolokoso mu weekend dance tekako airtime ng'okozesa Airtel Money account yo olw'ofuna eddakiika za bonasi ne MBs nga zikola paka saa 6 gw'ekiro 1999 olw'ofuna MBs 5 n'eddakiika 10 eza bonus olw'otegeka 15 n'okudda waggulu owefunira GBM n'eddakiika 2 eza bonus bino byonna osobola okubifuna singa oteekako airtime ng'okozesa Airtel Money nyumira olw'essande ne Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone naye bana ensigo omwe mujoga nembamalirako obudde bwange bwonna eka namba ensigo 2 zokka ne zimeruka mujoga nkiziremu ogwokusatu mujoga zifoloza ensigo zaki kasooli kika kiki nazigula wa Zefa nga waliwo Faith Agro Inputs bano bakuletedde kasooli ow'embala ow'ekika kya DK agumira ekyeya akula mangu ate nga yeetaaga enkuba ntono ddala DK 831 akulira ennaku 9 nga muyika ofunamu ensawo wakati wa 42 DK 989 akulira mu nnaku 10 aweeka ebintu 2 nga yike kuwa ensawo 42 DK 777 akulira ennaku 10 ng'avaamu ensawo 45 musange mu maduuka ga Faith Agro Inputs mu Container Village mu maaso g'omuleewo wa Cooper Complex ne Kwentebe Road mu maaso ga Gold Shed ne mu maduuka gatunda ebyobulimi n'obulunzi okwetooloola eggwanga oba okwire ku noti 75 938 489 weetaaga ssente ez'amangu okumaliriza ebizibu byo teweeraliikirira kati osobola okufuna ssente eziwerera ddala miliyoni 10 ng'osasula mu myezi 3 ku magoba agasoboka mu ssaawa 24 zokka nga weeyambisa Housing Finance Bank Unsecured Salary Overdraft buli kimu kiba kyangu weefunire ssente mu bwangu ddala ng'okozesa Housing Finance Bank Unsecured Salary Overdraft mu bwangu okumanya ebisingawo kuba nooti 47 8 nooti Housing Finance we make it easy. Housing Finance Bank ekolera wansi w'ebiragiro bya Bank of Uganda nga ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund. Obubaka buno bukutuusiddwako maama owaddala. Saala mwana wange lwaki togondera biragiro ebyaba eby'obulamu? Yambala masiki yo. Kale jambale ku lwange. Nange njambala ku lulwo. Oyambala masiki. Ffenna oba otukuumye. Masiki jambale ku lwa maama era ojambale ne ku lwange.
saasaanya obubaka so si akawuka ka covid. Obubaka buno bukutuusiddwako MTN nga buva eri maama owa ddala. MTN eruŋŋamizi bw'ekitongole kya Uganda Communications Commission. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu Chenda musanva kasiri sasa tufema mwafa radio simbe mpologoma enunje dembe tugama tuchagendera maso nyo ate kudachika asali mwemeza kada kusawa mpozi satazo kumacha Wolokoso mu weekend taxi zesula senyonga Mr Mosquito haji titibya ombwati ate mpozi nekakala the answer nenga tuongero kujukiza anti radio simba mpozi ngate eri mukayofu wayo kubira mpozi nga ediza na Uganda ate tukyasonda sente ezokugula lita kenda eza sanitizer ezigenda kubira mpozi nga zitekewa mu cyuma ekiyitibwamu wali emulago mudwa liye mulago kitegeeza gwali eyo wenna osabibwa okubera mpozi ngate owosonda wereza kasente ku noti 7 noti 8 82 7 noti 7 ngambye noti 7 noti 8 82 7 noti 7 eri mu manyaga karo nalumu osobola okubera mpozi ngate ogulira eddwaliro lya emulago ka sanitizer kali akayoza obulungi ingalo n'okubera mpozi nga kata akawuka otegedde. Simon Peter Watch ogamba otya onono yesimbiyo kuba kansala LC5 mukono nantabuulirwa wadi kati otegedde babuulirwa ate kati gujja yagalo genda kale Simon Peter akubuza ko nyo flash empo ogamba otya nendoza kye kiseera muyite ku right nkoya aba traffic okunkwata nga sina mipiira DT Solar CCTV cameras ogamba otya wale nansana tempo zitaniki nikita ogamba otya eketaitu muzeyi nsubu ogamba otya busika ne Ivan Lukwago yita ku right abasajja bankwata ako kakalamu bannange ako kakalamu oli otya kale njagala abakyala muliwo mwenna abali sweet tugambe nti omukulu ayingiddewo nango kubasanga bakyala hadde babebi muwongeremu mumpene ku bazungu ntegere nti ensi n'ensi tugikutte zolwa zusembera kale nyongere kubuzaako era gyese okukwate ng'otumbudde empologoma enungi eddembe ku 97 akasirisa 3 femwemwefe bweryo simba empologoma enungi eddembe abafunya ku 92 akasirisa emusako ne baseruganda abatufunya ku www.twejesimba.ug twongere okubuzaako saako n'okuwanirizaako era gyese okukwate ng'otumbudde Wolokoso amakya g'olunaku olwaleero ensonga ebyaddala nnyingi ze tugenda okukwate nga tukwatako akadde ke kaliza okukwate nga katusalako akubuzaako n'okuwanirizaako nze kakalamu the answer pita answer w'omulembe guno. Kale ndowooza katutandikire wano wakati ng'ekirwadde kya COVID-19 kigoya amawanga mangi nnyo era ng'abantu mu biti eby'enjawulo essubi lyabagwamu mu ki ekyali kifuuse ekikwate okugenda mu bivulu olutatadde naye olwabino byekugambyeko bya COVID-19 ebyayingiramu bangi tebakyasisinkana okunyumirwamu olw'embeera gye nkugambyeko newankubadde nga bino byonna biri bwe biti wa Luganda mpuliriza akakiiko aka African Music Magazine Awards oba kiyite Afrima tekafuddeeyo oba covid waali ne kafulumya enteekateeka yaako ey'okusiima abo abantu abaana balonze mu mpaka zino ezinaabaawo nga 15 omwezi ogwa Novemba omwaka gwa 2020 mu kibuga Dallas mu ssaza lya Texas mu ggwanga erya America. Era nga empaka zino zonna zakuba digito nga buli omu ajja kuba ate ng'asigala waali.
empaka zino tezirese bayimbi banna Uganda abawerera ddala 7 abateekeddwa okubatenga bazeeta bamu categories ez'enjawulo mu bano mwe muli omukwasi wa video amanyiddwa nga Shasha Vibes ali mu kutuuka ku mukwasi wa video ow'omwaka ng'atuuka ne Justin Kopos wa South Africa, DR Keng Stevens we Cameroon, atuuka ne Akilias Peter mu Nigeria n'abalala bangi. Shiba Kalungi okuva mu TNS ali mu kutuuka ku kya Best Female East Africa nga atunka ne Vinka okuva Uganda, Nadia Mukami okuva Kenya, Zuchu okuva Tanzania, Rosiri okuva mu Tanzania, Tanasha Donna okuva mu Kenya n'abalala bangi. Eddie Kenzo atunka ku kya Best Male East Africa nga atunka ne Diamond Platnumz mu Tanzania, Harmonize mu Tanzania, Da Ben mu Rwanda, Caligula Jones mu Kenya, Jody Kasa mu Ethiopia, Mbosso mu Tanzania, Rayvanny mu Tanzania, Alikiba mu Tanzania ne Otiri Brown mu Kenya. Guno omulundi tubala gwa mukaaga bukyanga empaka zino zitandikibwawo omwaka gwa 2014 era nga ku mulundi guno bangi balwana okufuna award eno nga ekijjikizo nti omwaka gwa 2020 COVID-19 bwe yaliwo nze yawangula akatigore eno. Kyokka ate munywanyi Eddie Kenzo byandibanga si birungi oluvannyuma lw'okubalukawo obulumbaganyi n'okweyogeraganya ebisongovu eri oba oliawo bw'oyinza okuba ate ng'oyita nti bakyawa Eddie Kenzo olw'okuba ate nga yeetaba mu by'obufuzi bo bye balowooza nti oba oliawo si bye bawagira. Nabwe kityo olutalo ne lubalukawo nga bangi beeswantasako n'okukunga bannaabwe obutalonda Eddie Kenzo mbu balonde omutanzania amanyiddwa nga Diamond Platnumz eyali Bawazali. Wakiri yaba agitwala engule eno naddala gye bavuganyako eya Best Male East Africa. Wano kwe kutuukirira ku bakulembeze ku pulezidenti akulembera abayimbi mu ggwanga ekibiina kino ekimanyiddwa nga ekya Gala Music Association amanyiddwa nga Wyke Band oba oliawo bafunyeyoko ku nteekateeka gye bayinza okuba ate nga bayambamuko ku munywanyi Eddie Kenzo abataase era bamutaase ku bantu abamulumbi abafuuse ngo Wyke Band. President atwala abayimbi bano Eddie Kenzo wamutuukiridde kooko n'omugumya mu ngeri omuoba endala oba wamulesa afe kisiiri bamuwujja akiwulire. Ekiruddiya politics era sina luyinza kumwamirizi basazewo bisa muyimbi ababadde amawakakulugalala ate nomuyimbi tetulinako kulabira kyasazewo era nga kuma teri okusalira abantu byebaddalawo bakukola nityo waikibenda musanamuze basinire politics obusigo nyange ngenenamwe ngalawandira FDC bani naye kyesera yange naye Eddie Kenzo yavuddeyoko n'abeera open naga nti awagira kibiina bwe kityo bali mu active politics mu ngeri omu oba endala wamulabyeko kyanavaayo. Okusinziira ku vice president wa Big Talent amanyiddwa nga Seyasewa amawulire g'okukunga abantu bakiri bakube mukama w'akalulu akawulire bibasanga ku Big Talent yawo era nabo ne babiwulirako ne bagamba nti eno Uganda eyaffe. Ffenna tukolera ku Big Talent emakindye era tuli bulungi tetulina buzibu. Enjawukana y'ebyobufuzi yenjawukana y'emirimu. Kagambye akalulu ka Freema abutunuulira bw'ati nga buli olukya bweyoveera ng'oba oli bwamuko wa Diamond Platinum. Nina okukkiriza nti abantu abawagiramu Eddie Kenzo tebamuwagira ku lwa nsonga ya byabufuzi era nkimanyi bulungi nti Diamond Platinum tugenda mukuba akalulu ka Freema. Ekyo ndi mumativu nnyo tugenda mukuba akalulu ka Freema kubanga music omulungi ne Uganda yaffe ekimanyi nti abantu bakyaliyo abaagala music abanyumira music abatagatta music na politics. Politics and music is music. Tetuli bubi era tulina essuubi tugenda kuwangula mwami Diamond wano mu East Africa fena. Okusinziira ku Wyke Band president w'abayimbi ate muyimbi munenga Eddie Kenzo ate y'omu ku abo abaali beetabyeko mu mpaka zino eza Afrima agamba nti abalwana Eddie Kenzo n'otandika okunga abantu baleme mulonda alaba nga abalwanira obwerere kuba ye okusinziira ku ye nga awadi we yazibeeramunko alaba engeri gye yawangula ne bye bamulwana alaba temukyali makulu temuli talina kyeyafuna.
abafaani bo bakoze enduuzo zaabwe esobola kuda okubuulira abafaani n'ensalawo diteezo tetali bulungi tetali bulungi ebyo byabikola biddekulu yakawangula bafaani bo bajja kukola tebakozeewo kusinzira kuki amawulire ge babawadde olungi osanga waliwo tubagana ngeyazeekulu awagira babiri oba nti bakibeera awagira bano abafaani tebalabye olutibabee era nze ogenda ku Facebook yange nze Wikipenda sinaba president wabula Wikipenda banominating abantu bano abadde n'amaanyi tebapostinga bonna n'ezomubawagizi bange balonde bangula oba wagire batawagidde ekintu kyamaanyi ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi oli ku 97 akasirisa 3 FMF Radio Simba empologoma enujede menaje sokwatengo tumbudde bebalinye webalire ddala abatufunira mu birombe bya golodi emubende mwebale kwatenga mutumbudde kubuzizaako nnyo ku Sebayiga Vincent Eruwero LC5 to B webale kwatenga otumbudde kaliba nkubuzizaako nnyo Eruwero nembuzaako nnyo ku Musa Semwanga mu Kampala Sani webale kwatenga otumbudde munywanyi Sanchez mwebale kwatenga mutumbudde mwenna ne kansala Dani kansala to B enansana webale kwatenga otumbudde kale Uganda Performing Rights Society oba kiyite UPRS nga kino kyekibiina ekiyambako okukuŋŋanyiriza koko abayimbi oba abayiiya ku royalties zaabwe oba oli awo mudda basobole okubatenga abalya mu bitone byabwe nga gabawedde we tutuuse twandibanga tutandise okulaba ku kino era nga abayimbi batandise okubatenga balya ku kye baali balootanga nti kisoboka oluvannyuma lw'okulaba ku kiwandiiko wiiki eno nga kiva mu Uganda Performing Rights Society oba kiyite UPRS nga kiraganga okulonda abanakiina kino wekyengedde oba wekwengedde oluvannyuma lw'omugigi ogwaliko ogwa James Wasula oba oli awo okuyibwa era ebifo ebyesimbyeko ne birangirirwa newankubadde nga byagiddeko obukwakulizo ng'era nga okusinziira ku kiwandiiko kye nalabyeko alina okubeera ku kakiiko kuno okugyayo empapula okwesimbawo olina okubate nga olina diguri ng'oluzungu tewalugwa nga n'okubala tewakugwa kale nga abo abamanyi nti ku bino byombiriri tebabirina ate nga bandyesanze okubate nga oba oli awo basajja batuno babeerako koko nga beesimbyewo mu kakiiko kano kyova olaba boogeza busungu nga balaba bakutte ewaluma Radio Simba kuwolokoso kwoli Wendicho nyaka ntuafika jenelika wako majeka kutaka hipa nge takataka. Yes, sebo. Cheneo nyakati na katocha ina kumanya akatobo. Ni chenelo. Owai. Waje sebo. Tulipo kwete kateka kalulu. Nzi Simbawo. Njagala abe Simbawo. Njagala napigenda okwesimba walenga basu kukabantu ngaffe. Kubaka bakosiri omu. Yes, sebo. Tuli bakabako bangi. Abemba zungu. Olidde wa busungu bwa butasoma nze naawe. Ino tufugo ino kubanga nawe osobola. Secondly, yes sir. Nsobola okubanga kuba music kuba ziyimba. The song you rule the music. You got music, you rule the industry. Wekiyimiridde nga ono gamba mbu atalina mannyo n'atalina mukira teyeteba mu mpaga zaaki atitum era ate timukoonako era kati so abakulembeze abagenda okwesimba nze kolaba mu bya UPRS kintu ekigenda mu maaso nange ndi mu muwumba oli muwuma ate mu UPRS sibitegeera ebintu ebyo bi UPRS sibitegeera anti wulira UPRS ekwata royalite yammwe abawuma abayimbi negamba nti okusinziira ku kyayokolaniza ndala ninamu obuzibu era nze n'ebintu nabiwuliranga nga nkuli amateeka mu kuyimba nga ndendooza laba babigamba bazungu kuba kati nze olaba wano talenti teweetaagawo wadde kugamba muntu kintu kyonna era abantu balina tulekera rights za buli kintu naye nze era kiruusi
era ina lwakisiza akabakko abakola ina lwakisiza okusinziira ku Waikibenda atwala bano bombiri era abantu bano bowulira abatayawula UPRS na UMA ate nga nabo balaga nti bandibadde babeera ku kakiiko nga batereddeko. Waikibenda agamba ti ku mulundi guno tebadyeetaaze kubate nga bateekamu ebintu katemba mu mbeera y'okubate nga baleka buli n'atamanya ne saalumanya munaye asobola okubate nga abeera ku kakiiko ekyo kikafuuwe. Kale okusinziira kwa Waikibenda alinga ali ku ludda lwa UPRS abawolereza kyesimanyi oba tekinyiiza kabaka atayagala okwesimbawo. Sabula batabani bo balabika okubanga beno mmanyiiko obuyigirize bwo nti olina inginiya mulamba wa kemiko engineering wabula bigwende sure niko gamba nti bane mujeyo empapula tuyinza okwesanga nga mu Uganda Waikibenda yalina okutwala ebifo bibiri abeere ku UPRS ate abeere ne muwuma nga pulezidenti anti babiri ku UPRS tetuteekayo just bakwasira microphone nti agiyinza totekayo atandikwa akuba kikitaani neyakoma kuba byakalulu naddala kusabira abayimbi abamulerera ku ggoloba aba entertainment. Engeri egyoyogeramu olinga alaga nti gwe wakkiriziganyiza we forward eriwo saawa eno yakusoma tekyaliyo kirala kyonna kyonna kyogenda kuta muyimbi agende ku kakiiko nga yasoma ati wakkiriziganyiza ne UPRS abakiwaayo baabali baawo bayitangawo abantu batukizinga bebakola akubanga bayimbi ntegejenenyumaja ndibyasabayimbamalabyabaakulabenyimbi yaba bwebetanga pala ninga bazambiri alina sikirisebyano nyongo enyimbi Waikibenda finances zimanyiko Chini watu kaniga usikie ambi alikuwa karibu kangu leo atajana tena afanye kumini lazima mwenzi ya hiyo hayo okay kama ndicho ndio msiba ana elimu simba tunasema kwa sababu hivi ndio ndio sasa so kile sasa hiyo possible hapo ndio msikie obutasema buluma nasoma konzi bagenda kumpa kukuuma bya sente nabanya byokuuma nze ndiranye ebyenfuna enfuna eyo byensirieko ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi zavugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenyawukani yonna mu wolokoso mu weekend taxi kenda musamba kasirisa satu fe mwefe radio simba empologoma NJD meyo najo sizo kwatenga otumbudde abatufunira ku Boka TV mwe bali kwatenga mutumbudde ku subscribing ku YouTube abatufunira ku Uganda byogere nayo gendo kole kintu kimugendo subscribing n'abatufunira ku radio simba TV mwe bali kwatenga mutumbudde nayo mugende mu subscribing mu mbera bwetyo sakone radio simba fe mwefe Facebook page mukole kintu kimu aya nga tukyali mu byamatankani buli omu agamba kino ayogera kiri kale nga bannateekateeka n'engeri y'okubate nga batubuulira ekituufu kyekiri ekituufu ng'ensi yonna yonna sako n'abayimbi nga bonna batudde era nga bateeza obulediyo bwe baagala okuwulira UPRS kiki kyekituufu ekiri emabega waakyo era alina okubate nga yeesimbawo alina kubate nga akola ki munzikirize bassebo ne bannyabo mu studios muno twegatiddwako abakungu okuva mu UPRS Uganda Performing Rights Society nga muno mwe muli Anthony Mwanga namutwala ng'omwogezi era kulunda ajja kutubuulira atwanjulire n'ensonga zonna we ziri nekwanze naye sebo tukwanirizawo omanyi Mwami Mwanga experience yenkulinako bwe tubeera office gundi nga tetuli ku mpewo obeera oyogera buuza kubatuwuliriza mukulu
ampuduza omulungi nsanyusa okubeera wano era gwe gusoose okujja wano ku mpologoma y'eddembe mwebale kutukyaza mu ngeri ey'ekitiibwa nzize wano n'omukyala gwenkola naye bamuyita Naamala France nze bampita Anthony Mwanda si Muwanga ndi wali ndi mutwani wa Kyabazinga wali kukiira oli munywanyi wa Nampala yes sir. So kati naye kankusaba otweyanjulire tugende lumu abawuliza ba Radio Simba mwebale gye mutuusaako engalo amannya agange nze Naamala France era nga nkola n'ekitongole kya Uganda Performing Rights Society nga licensing manager. Wow. Twesiimye okubalabako. Amen. Kansubire nti buli kimu tugenda paano nga kiteredde. Ekiwandiiko tusookere ku kiwandiiko kyennyini mwami Anthony. Yes sir. Kitegeeza ki? Kakati ekiwandiiko kino yabadde proposal lw'endowooza okuva ewa regulator waffe atukulembera URSB ng'agamba nti okusinziira ku ntambula y'ekitongole kyekibaddemu akabanga kaweze entambuza yaako oba kitwandise governance mu luzungu ebadde ebulamu nga era ayagala kusinziira ku maanyi g'alina atereze governance ezirukanya ekitongole buno obutabanguko obaddewo emabega buvirewo ddala era ye n'ateesa nti mu kiseera board terms 2 board etuula emyaka 3 abantu abalondebwa ku kakiiko akakulembera nti kati mu myaka gino terms 2 ayagala abeerewo enkola ennungamu ng'abantu abatula ku kakiiko abo balina ebisaanyizo ebyenjawulo nti basobola okukaddukanya bulungi nti oluvannyuma terms za boodi ebiri UPRS ejja kuba ng'etambula bukwaku teriimu nsonga ey'okwekonya ku bumenyi bw'amateeka obutatuukiriza bisuubizo ebyabannannyini kampuni abayimbi n'olwekyo n'asalawo bw'ati nti abantu abagenda okulonda ku board okuva mu bammembers bajja kwetaaga okuba n'enjigiriza eyabagguluko okusinziira bwe kibadde constitution oba memorandum and articles ezibaddewo zibadde tezaatereeza nnyinga ezo bulungi oba tekyalimu n'agamba nakati omuntu alina okuba nga yakuguka bulungi ng'ayogera oluzungu yagwa lugwe wabula ng'alwogeramu ng'alwogera olevo nga yayita oluzungu n'okulala with credits ensonga eyo nze nagisomako ku lwange si bigambo bya registrar general ku lwange ago amasomo ga bulamu those are life skills ensi gye tulimu ebintu ebisinga okutambuza bitambuza luzungu bw'oba nga omanyi oluzungu wamu n'okubala kitegeeza nti amasomo amalala wagayita eyo yendowooza gye nnina awo wenyini we twatandikira Anthony olowooza nti ekyo temulina abantu bemugenda okujjamu because abayimbi baffe abasinga tebasoma bwe tuddirayo naddala ku myaka giri egy'emabega ate nga be bamu abavaamu akasente mugenda kikola mutya kuba abamu bagamba temwabeewuuzizzaako mugenda kikola muty ekyo singa tuddayo ensonga za UPRS zatuukira ne zibimba ne zeetaagisa registrar general okujja abayimbi bennyini baddukire ba registrar general bamugamba nti wange kampuni yaffe ekitongole kyaffe bakiddukanya bubi abantu abaliyo tetubaagala mutuyambe oli najja n'abayimiriza era ekyavaamu abamu ne bavaamu kitongole n'agamba ti kakati kandeeta omuntu ali neutral yandibadde nga D3 najja n'agamba ti kakati kaneetegereza ensonga D3 neetegereza ensonga bwakola ne registrar general kino era waliwo preliminary report gye baweereza oba oliawo report eyo ejja kusomebwa mu AGM ejja kulonda kakati mu bintu ono D3 bye yalaba n'annyonnyola registrar general mwe baali nti obuyigirizi bw'abantu abaddukanya ekitongole kino tebumala bwe tujja ne tugamba kati twagala ebintu bya finance twagala investment tukolagana tutya ne kampuni ez'ebweru
tukola n'abantu abaagala okutwegattako waliwo abantu abaagala okupublishinga ani promote omwawulo ota ku producer ne performer biki bintu ng'ebyo naye ng'ebintu ebyo ne byonna byekuusa ku ki mu luzungu kye bayita transparency oba obwerufu n'agamba nti eddagala erimu erisooka tufune abantu abalina obuyigirizi obumala tubatwala netugamba nti okay ekya olevo wekiri omuntu bamuwa etteeka bawandise ebbago kati ngaebbago legislature kino gyawandise omuntu asobola okulisoma n'alitegeera tukoze amendment article 13 twagituusizza article 7 eyokulonda twagituusizza article 21 eya board tugituusizza kati bw'obanga ku stage eyo obadde tusobola kutegeera dokumenti eyo then kati tojja kusobola kukulembera kitongole bulungi oyogedde ku kya transparency tubadde n'obuzibu emabegaawo kati ffe wano ku radio Simba tulina abayimbi baffe betumanyi abetubadde nga abamu bakola ne wano tulina wano eno komando tulina Zanero naye bonna bamemba tulina Lana Sophie oyo mukwano gwaffe bamemba bamwe ba UPRS naye kasookedde beewandiisa omuntu omu yakafuna kasente Zanero ate yakafuna omulundi gumu yafunayo emitwalo gy'abiri mumulowooza abantu tebagenda kuddukira ku YouTube ezibasasula buli mwezi wakiri kiki sente zaabwe ani azirya Okay, kanziremu ekibuuzo ekyo ekyabayimbi baffe Zanero ne banne abalala ekintu ky'okufuna sente mu UPRS si kintu nti omuntu oluwandiisibwa ng'ofuna ensimbi music wine okubanga atambudde ku bitongole ebyo ebitusasula nkuwe ekyokulabira ku radio Simba eno esasula sente zaayo era music waabwe wasinga okkubibwa naye sente ezo bwe zijja ziyina emitemwa egizivaako so ne weesanga nga tukuŋŋaanyiza kitono ate ng'ensaasaanya ekoze etya nnene naye nga bwe bakunnyonnyodde omukulu avuddeko nti maaso eno gye tulaga ebintu bigenda ttereera era nga saawa eno tulina omukono ogw'amaanyi ogwa gavumenti ogwa URSB tugenda kusobola okuŋŋaanya ekiwera abantu baffe bonna babeere bagumu bagenda kufuna ekibagwanidde okufuna akadde katutwalaganye twogereko ku nsonga y'okulonda enteekateeka yonna nga bweri kuba tubulayo eddakiika 2 tuwumbewumbe mwezi eddakiika kakati okulonda kukolebwa mu meeting gye bayita general meeting etteeka ligamba nti wabeerewo annual general meeting omulundi gumu mu mwaka era etteeka ligamba nti tewalina kuyita myezi 15 wakati wa general meeting emu n'endala naye bwe bwawo kiweetaagisiza okuba general meeting endala bagita special general meeting era yemu gye tugendamu yegenda okubeeramu okulambulula amateeka amapya omukulu wa URSB galeese kikiriwo ddi ekyo tujja kubeerawo nga October 6 ekyenjawulo ku meeting ezibadde emabega tezibadde zikolebwa ng'abantu batuula wamu ne bakuŋŋaana ku luno kigenda kuba ku mutimbagano era twafulumiza notice ziri ku website ya UPRS era tugenda kuba nga tuzifulumya ku social media ne ku radio nga tuzifulumya tuwira abantu baffe engeri gy'okwegatta ku meeting eno mpozi kyenina okugamba abampuliriza nti omuntu eyeegasse ku meeting eyo ajja kuba alina okugenda ku mutimbagano avalidating membership okuvalidating nga kitegeeza nti ayingire mu website ya UPRS ateekeyo enamba gye bayita agenda akakase nti date of birth yenu yeeyo nyageego stage name yeeyo n'ennyimba zalina nti zeezo ebintu ebyo byava mabega abantu bayikwasa gundi yabbe oluyimba lwange papula zange teziriyo safunye sente njagala tumalirize bwekyo njagala nga omaliriza otwawulire abantu abayimbi abatategeera kigambo wuma na UPRS enjawulo eri wakati wa wuma ne UPRS wuma eringa bw'onoolaba trade union erwanirira abayimbi ate UPRS ye copyright society ekuŋŋaanyiza abayimbi bwe bafulumya ennyimba zaabwe ne zikozesebwa nga bw'olaba wano ku radio Simba waliwo akasente akava kye bayita mu copyright ke balina okufuna okuganyibwa mu mirimu gyabwe so UPRS ekyo kyekola ekuŋŋaanyiza abayimbi sente zaabwe ate wuma eringa trade union erwanirira egundi z'abayimbi ebeera overlooking UPRS. Tujja kufunayo obudde obulala ndowooza tubafune twongere okuba nga tulambulula naddala nga tuteekateeka olunaku lwe tunaagenda mu kulonda tujja kufunayo obudde tujja kibala abalamu bannakadde baterese kati twagala okubeera mpozi
nga tufuna bannaffe abadde ku online Facebook femwe MP Butros Mukisa Sajja B Robbie Sport Gazira Yasin Eva Boss ogamba otya netubeera ne promoter Brian Ziwali eri Wakiso Mukisa bana bangi nnyo Haji Shamina Nampino ogamba otya mwena tubagamba nti mwe bali kubeera mpozi nga mbeeramu Sekamate Shaban n'abalala tetujja kuvaawo.